YouTubers gather. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbawozizaako nnyo mikwano omanya nga bulijjo aba Shifah the hustler omupene nkusaba subscribing atanakikola gwe yakikoledde mukwano kyokola kyamaanyi just like the video and share. Teweerabira kunterawo komenti awo mu comment section yange okusinziira ku bye tugenda okulabaho olunaku olwaleero. Naye nga Emikolo na Mbaga mwana muwala Minash media osobola okuyitako ku channel yeeyo nobeera nga ate omusubscribingako. Gino Emikolo na Mbaga mwana muwala Amina wamu ne mwana mulenzi Ashraf ku Nikkah yaabwe bagenda tubulira buti basobodde okutambuza omukwano gwabwe nga bategeragana bulungi nga bakwatagana bulungi ne watawaawo obuzibu bwonna. Ante munnanga aliyo naawe obeera nga obukodyo buno obukoppe osobola okuba ng'osisinkagana munnoowo ng'enkolagana weeri ante ey'omuggondo ddala. Mu byonna congratulations mukwano Congs sweetheart Congs Minash media. Omukyala ow'eddembe talina buzibu osobola okuyitako ku channel yeeyo nobeera ng'omusubscribingako Minash media kuweereza buli ggulire erifudde mu Uganda. Mukwano gwange ono mukwano gwe agenda tubuulira bakikoze batya okubeera nga nte batuuka ku buwanguzi buno, bakumye batya omukwano gwabwe ku online kuno, mukwano gwa long distance relationship. Okitegeera bantu bangi bana bangi nga nange sejjeemu ebiseera ebisinga twesanga nga tugudde mu laavu oba nga tuvudde Uganda nga tulina abantu baffe naye ate ntutuuka eno ne wabeerawo obutabanguko. Naye mwana muwala agenda tuwa ensonga. Ebiseera ebisinga tutya okugwa mu mukwano gw'oku social media naye ate munnange nga tetulina kyakukola tuba tulina okugubeeramu mpaka maanyi ddembe. As long as gwe nga gwe omaze okwezuula otegedde ki ky'oyagala era ng'oli mumalirivu okuba ng'ovuga ekintu ky'oba osazeewo okutambula nakyo. Relationship eno y'eku online oba nga muvudde Uganda ng'olina omwagalwawo oze ku ky'oy'okukola, ebiseera ebisinga tebitera kuba byangu naye osaba Mukama n'akukwatirako n'osobola okuba nga muzeemu okusisinkagana nga mukyakolagana. Tebiba byangu naye ng'ebiseera ebisinga connection y'ensonga enkulu. Obwesigwa nga mwesigaŋŋana nakyo kikulu nnyo. Minash media agenda kubatuwa ezimu ku nsonga ze butya w'osobola okukuuma oba ye wakuumya relationship ye okusobola okuba nga ate munnange asanga mwana munne ng'omukwano guli kiriya walla okitegeera. So mukwano gwange ali eyo naawe osobola okuba ng'okituukako kasita okozesa process eyo connection obwesigwa beera nga munno omwesiga ne wobeera ng'okimanyi talina byakola ebikyamu gwe mu mutima goba ng'oli mumalirivu ti omwami wange oba omukyala wange oba girlfriend oba boyfriend takola bikolwa bibi wabula ayagala nze nzekka. Wonaabeera ng'omwesiga mukwano ojja kubeera nga owangaaza omukwano ogwo. Minash media ono we namubuuzizza omukwano gwammwe mugukuumye mutya okusobola okulaba nga gubeerawo ne guvaamu ebibala bino byonna. Alhamdulillah yanzizeemu bw'ati. Ngambyeko ku ebugambo bwensobola obbawa obugambo sigenda bbawa bungi naye nga omukwano nga oba omuntu oli omusanzeeko oba tomusangako oba bbawo omulesi Uganda oba ali Uganda ekisobola okukuuma omukwano ogwo nga gugenda mu maaso kisookera ddala bwesigwa. Awatali bwesigwa omukwano tegutambula kubanga buli lw'obeera awo obeera olowooza oba kati alina gundi oba kati alikola bw'ati. Obwesigwa kintu kikulu mu relationship eyo. Ekirala communication kintu kyamaanyi nze kye kyankuuma mu that relationship okugiwangaaza nga wadde tetuli wamu ne tubeera nga ne tufiiringa that distance nga yonna teriiwo emitima gyammwe gibeera wamu. Actually mutuuka n'ekiseera ne muwulira nti temuli na wala buli omu ng'owulira munno omuli kumpi just because mwogera nga mwogera that everyday ongomakinga sure nti omukubirako olunaku ne mwogera ne manya ali bulungi tali bulungi ne mugyawo kiri ekyokubuusabuusa nti oba tayogedde nange ayogera n'ani ekyo muba mumaze okukijjawo.
Ekirala bugumiikiriza. Obugumiikiriza kintu ky'amaanyi nnyo kuba omuntu waba ali ku kyeya gittuka ekiseera nga munnaye ayagala okudda ewaka naye nga bakama be bamugambye gumiikiriza naye nga temuno wamugamba nti omwezi gwe guno geti nkomawo. So omuno oyo waba nga ye si mugumiikiriza kimala ajja kukuvaako naye bwe muba nga mwena muli bagumiikiriza kintu kikulu nnyo. Ekirala kye nnyinza obbagamba obugumiikiriza mbogeddeko, ekirala kye nsobola okwogerako kubeera nga waliwo eŋŋombo egamba nti abantu bafuna abantu be bakubirako ekyeyo. Ng'onoofuna omuntu banaye gw'onooyagala eby'eddala mwagale yekka gw'onooyagala eby'eddala. Oba akudisappointinga omanyi nagezaako byagana bugaanyi. Mwagale yekka gwene omanya omukwano gwo w'oba oyagala kikoma wa. Naye buli lw'obeera n'abantu bangi mu bulamu tomanya ani akwagala eby'eddala n'ani atakwagala. So okubeera n'omuntu ng'olina omuntu omu gwenyoleddeko muba olina abo abangi londako omuntu omu ti kati kansibire ku ono era omuwa obudde bwo naye akuwa obubwe. Bw'oyo gw'olaba nti naye akuwa obudde temwesiba ku bantu. Atakuwa budde tomuwa budde. Bw'oyo gw'olaba nti akuwa obudde nga talina n'omulamwa nga mulabamu omulamwa muwa obudde. Ebintu ebyo by'ogamba nti nina abantu nga 6 bonna mutambuza ebyeyo banne what is kutambuza byeyo. Abaana babeera n'ezi wifi at least beera ku YouTube olabe ebirala naye bw'oba ng'owulira oyagala bya kusetolinga okoye ebintu by'okuyuga kudda eno n'eri. Ekikulu kwe kukola ki? Beera n'omuntu omu mwagala ebiriyo naye akwagala ebiriyo buli omu afiiringe munne. Disappointments zibeera we najja ogamba njagezaako naye kyagana bugaanyi ofune ekira omulala naye nga ekyo eyo entana gye sobola obbagamba. Tweyanziza nnyo mukwano, tweyanzege Minash Media omu bw'ati n'okwongereza ku bya Minash Media nti omukwano guno tuguggyemu obulimba. Buli wolimba mu relationship omukwano guno oba ogutemerako ettaka. Olw'ensonga nti omuntu oyo osobola okumulimba ekintu ky'oba omulimbye nakiteeka mu mutwe n'addamu n'akikubuuza mu butuufu nga wakyerabira. Okimanyi nti obwesigwa oba obusudde era gamba kireka bulijjo era byaŋŋamba si bituufu. Ekintu ekirala okwongereza ku kya Minash Media eky'okuddetinga bagayizi abangi si kirungi olw'ensonga nti bonna basobola n'okujja nga bali ku nsonga nga tekuli muyaaye gwe nga ggwe n'olemererwa okusalawo omuntu omutuufu gw'ogenda naye. Ate nakira buli obeera mu relationship si zino ennyingi mukwano gwange obaako ebintu ebimu bye weesuubya. Bw'oba okimanyi nti omuntu toli wakugenda naye mu maaso tekyandibadde kirungi kumumalira budde olw'ensonga nti nawe wennyini akaseera k'obeera omuwadde ng'onyumya naye ng'okimanyi tolina gy'omutwala. Mukwano gwange obeera osobola okufunamu ebintu ebirala by'okola. Osobola okgenda ku YouTube n'osaakinga ku bintu eby'enjawulo n'obeera ng'osomako. Okitegeera mukwano gwange ebintu by'okuddetinga abantu abangi ku sayidi eyange esikiwagira era si kirungi n'omulundi n'ogumu. Kola nga Minash wagambye beera n'omuntu omu muwe akadde muwe time. Olw'ensonga nti mubeera n'abantu abangi n'otagala nodda eno nodda eri omuntu ono notamuwa budde mu butuufu oyinza obutamutegeera wamu n'okumuggyamu ekyo ky'obeera oyagala. So ate nga obeera wa concentratinze ku muntu omu n'obudde bwo bwonna era n'omutima gwo gwonna. Tobeera mu bintu byakuwankawanga nti oba ngende n'oli oba ngende n'ono. Okusalawo obeera wakufuna. Kye nsinga okukubiriza mu relationship eno eya online nti omuntu watandika ku bintu by'ensimbi mukwano gwange mbeera ng'omuteekako eriiso ejjogi. Ssente ye n'ogimanyi abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe naye nga ekimulese si mukwano wabula ng'alina ekyakubalako. Tube nga tubeera bwegendereza omuntu akusaba akasimbi mukwano kasimbi k'ekiyumba obeera nga omwegendereza. Nja kudda tujja kwogera ku zino ensonga za online relationships butya bwe tusobola okuzikuuma ne tuziwangaaliramu butya bw'oyinza okumanya nti gundi ono muyaaye tali ku mulamwa. Ezo ensonga zonna tujja kuba tuzogerako. Mukwano gwange gwe wenaali eyo osobola okundira mu comment section yange awo gwe biki byolaba bituyinza okwesigamako. Omulamwa guwagidde tugende nagwo mu maaso. Omwana wuuno mu butuufu yampadde essanyu
nayongera okuŋŋumya mu mutima era kyemmanyi mikwano gyange muli eyo bangi abali mu laavu ya long distance eno ey'oku online nga mbu butuufu gy'oli ogumya omutima n'ogamba nti nange one day one time inshallah nja kuba nkituukako inshallah. Naye nga kyensinga okukubiriza mu byonna kubeera nga weekwata ku Mukama Katonda musabe wobeera nga toyina wabeera otuuse okufuna omuntu gwobeera naye akufunira omuntu oyo omutuufu ow'ebirooto byo. Bw'obeera omuyina ng'ayinamu obumulumulu ya Allah amulongoose abukugiremu anti akuwe obulungi obumulimu. Naye nga mikwano gyange mbagala nnyo mwebale kuwagira Shifah the Hustler mwebale kunjagala mu butuufu nsiima byonna nendaba omwana laba omwana w'abandi mina waffe omuwaati bambiyitako ku channel yeeyo obeere nga omusubscribingako amannya geego Minash media beera nga omuwagira mukyala mulungi talina buzibu talina tabo akolagana n'abantu ebyokumwogerako bingi naye sisobola kubimalayo naye nga just no bambi mukyala mulungi mukyala omuntu mulamu ennyo mukyala omunaddiini simanyi nakumanya naye nga kankomaawo naye nga kyoba omanya muntu ow'abantu. Kwagala nnyo mukwano gwange nkwagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nsaba Allah buli omu amuwe omutima gwe ante kye guyayanira insha Allah biidhnillah.